addala 3 basooke bafune nayikonto oba babiyita byangu. Gyako akawuwo gano si mawulire wabula kijjubi. Gyako akawuwo. Weewaawo mbabuzako mwena beekomidde ku ABS television baniriza mu kaseera kano kabaka Gyako Akawuwo. Nze Nalija Aisha ngenda kuba nga kutuusaako gonna mu bujufu wabula kansoke nkuwe emitwe emikulu. Leero mu Gyako Akawuwo. Akakiiko k'empisa mu Paalamenti kakyanoonya obujulizi ku byazzaako okwagala okukuba Profesa Nawangwe. Obutambi bwa kamera obuleeteddwa tebulaga kintu kyonna. And if you know the person, then you can tell who that was. But if you look at the distance here, playback, you can see if we had the cameras in the conference hall, there would have been a footage for this. When you say that they are not showing clearly, it is because they don't cover the conference hall because we don't have our presence there. We don't have the cameras there. Otherwise, if they were there, there would have been a clear footage. Leero mu Gyako Akawuwo. Abakulembeze Sebbeeyi basabye gavumenti ebakwasizeeko okumalawo omuze gw'okukomola abaana abawala. Ekikolwa kino kityoboola ekitiibwa kyabwe. When I'm circumcised, I feel oppressed. It's like I'm publicly tortured. And my message to other girls that please do not accept to be circumcised. You better run away and meet other authorized people who can help you. So they declare that they are going to join us in educating the people to leave FGM. Leero mu Gyako Akawuwo. Abatuuze Kangulumira mu Kayunga bekokkola enkola embi eri mu ddwaliro eriri mu kitundu kino. Ebiseera ebisinga tebafunayo kuyambibwa. Oba waliwo ekyapa kibasayiningamu nebajja ne basayininga tebamala bakola ki bavaawo. Era kye tusabakaawo n'olukiiko lwonna inikyagi bamujje Kangulumira baleete abantu abalala banasobola okukola emirimu obulungi. Abantu baffe baleme kukola ki kufa. Oba weetaaga dokita otuula nga tomanyi odde ku mulyango ki. Bw'ova wa dokita osigala awo nga tomanyi teri akulagirira nti odda ku mulyango guno. Ago n'amalala ge tuleese mu Gyako Akawuwo. Weewaawo tutandise n'obujulizi obulumiriza omubaka zaake okugezaako okukuba amyuka ssentebe wa Makerere Barnabas Nawangwe nga bukyabuze. Bino no bidiridde akakiiko ka Paalamenti akakwasa empisa olunaku olwaliro okuyita abasirikale ba Paalamenti ne baleeta ebifaananyi byakwatibwa obutambi ku lunaku omubaka ono bwe yali mu kakiiko k'ebyenjigiriza nga bakyazizza Barnabas Nawangwe akunnyonnyera ku mivuyo egyali e Makerere. Katabe emboozi. Gyako Akawuwo. Akakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa nga kakyakola okunoonyereza okumanyira ddala kiki ekyali wakati w'omubaka wa munisipali y'Emityana Francis Zaake n'amyuka ssenkulu wa ssettendekero wa Makerere Profesa Barnabas Nawangwe olunaku olwaleero kasinkanya aduumira poliisi ya Paalamenti SP Anabero Nyiramahoro wamu n'abasirikale abatuula ku kamera ezeekenneenya ebiba bigenda mu maaso ku Paalamenti basobole okunyonyola ebyo bye balaba okukakasa obanga omubaka Zaake yali ayagala kukuba Profesa Nawangwe. Yeah. So for now, let's view this and then from what I can see, I think we can view it on the laptop. Great. From the laptop. Wabula obujulizi obulumiriza omubaka Zaake bukyabuze oluvannyuma lw'omusirikale ono okutegeeza nga oluvannyuma lw'okwekenneenya obutambi tebalina nnyo kyamaanyi kye balaba okuleka ebyali mu lukuubo okubanga akakiiko we katuula wennyini tewali kamera. They don't cover the conference hall because we don't have our presence there. We don't have the cameras there. Otherwise, if they were there, there would have been a clear footage. Otherwise, what happened in the conference, we don't access. Bano era wano we basinzidde ne banjulira akakiiko byonna ebyakwatibwa ku butambi olunaku olwo. CCTV cameras should be installed in conference halls to avoid cases of such natures of not being able to monitor. So it is a call. It is a call, and I'm glad it is being echoed
clearly here. Wabula ono wabuuziddwa lwaki mu bifo ebimu ku Paalamenti tewali kamera zikwatayo bigenda mu maaso, ategeeza nga bwe waliwo ebintu ebimu ebikolebwa nga tebyetaagisa kukwatibwa ku butambi. These committee rooms and the conference halls are not only used for just one purpose, they are multi-purpose rooms, which maybe installing of these cameras may restrict some activities. They are not designed for only one activity. Ssentebe w'akakiiko kano Ongaro Obote Clement ayise omu ku babaka abaaliwo mu kakiiko kano annyonnyola ebimu ku ebyo bye yalaba. Transpired that day, what you saw, what was Honorable Zake's conduct, what was the professor's conduct during the meeting, after the meeting, until the professor left Parliament. Whatever you can think of which is relevant to this investigation. Omubaka ono naye alumirizza omubaka Zaake nga naye bwe yali amutawaanya wakati nga akakiiko kagenda mu maaso kw'ossa okuyisa amaaso mu ssentebe w'akakiiko ako. He tried so much to engage me on several occasions, and yet I needed to focus on what was going on. So that is the first thing I wanted to say. Pressed first displeasure at the chairperson of the committee, because every time the chairperson would be like trying to redirect, a member can be submitting, but when the chairperson would note that you seem to be going out of. Omubaka Zaake yabadde alina okulabikako mu kakiiko olunaku lw'eggulo yennyonnyoleko wabula nga akakiiko kano tekalabiseeko. Nzije enviri ku mutwe nti ntuuse mu kiseera ekituufu nga tewali muntu n'omu akola ki aliwo. Ne ntuulaawo paka ssaawa eziweredde ddala 5:30 mu budde buno bwennyini. Kiraaka wa komiti nankubira n'angamba Zaake ono asuubirwa okuddamu okulabikako mu kakiiko kano ku lw'okubiri lwa ssabbiiti ejja asobole okwennyonnyolako. Ndi Barbara Nabukenya ne Shafir Mwesigye ku lwa ABS Television. It would threaten students and one. Oh wow. Bo abatuuze mu bitundu by'e Kangulumira mu district eye Kayunga balaze obutali bumativu bwabwe eri ab'ebyobulamu Kayunga olw'eddwaliro lye balina eri Kayunga Health Center 4 obutabaamu bikozesebwa era nga tebasobola kufuna bujjanjabi. Bano ne bagamba ebiseera ebisinga abasawo tebabeeramu mu ddwaliro lino ate nga ddagala tebalina wakulijja. GYAKO akawuwo. N'omugambo omusujja gwe guluma n'akugamba nze simanyi kigambo omusujja. Lino ly'eddwaliro ly'e Kangulumira Health Center 4 eryogerwako okuba nti abatuuze b'eno tebaliganyuddwamu olw'enkola ey'abasawo okuba nga tesanyusa balwadde wadde n'akatono. Oba weetaaga dokita otuula nga tomanyi odde ku mulyango ki. Bw'ova wa dokita osigala awo nga tomanyi teri akulagirira nti dda ku mulyango guno. Osobola okubeera wano okuva ssaawa 2 paka 10 nga tomanyi kituuko. Enkya ya leero abatuuze balumiriza abasawo abakola mu ddwaliro lino nti banunna eby'okujjanjaba abalwadde ababeera bazze okujjanjabibwa abasawo bano babiviirako ddala nti kati beekolera byabwe. Oba waliwo ekitabo ekibasayiningamu ne bajja ne basayininga tebamala bakola ki bavaawo. Ogenda n'obeera n'olubuto n'otuuka okulumwa ogenda ozaale naye gy'otuuka ogenda togenze manju tosobola kulinnya na kigere osanga toyo endala zajjula osanga obucaafu guli mu kkubo tolina bw'oyita. Abatuuze bagamba nti ekibba ddagala okweyisa mu ngeri etali ya kikungu bye bimu ku bikulembera abaddukanya eddwaliro lino. Abasawo mwebali gavumenti tufuna lipooti nti ereeta eddagala naye eddagala lyereeta abasawo twafuna gundi tebalijjamu ne balitwala balina emirimu gyabwe kiriniki zaabwe balijjamu ne balitwala mu makiriniki ne baliguza abantu ate. Tulina obunyigirize bungi nnyo abasawo tetumanyi buzibu ki embeera eyo we bagijja kututulugunya. Oyinza otwala omukazi ng'ali lubuto
n'otuuka omwo ali kuluma kituufu kuzaala ne bagamba gula kino n'ogula giraavusi n'ogula kino ne bakuguza oluveera buli kimu n'amazzi n'ogagula nga tebiriiwo omaliriza omukazi azadde naye nga n'akukozeeko ayagala ssente akugamba omwana omuwala wa 6,000 omulenzi wa 3,000 omwana omuwala olumuzaala eri bizinesi nti olumuzaala ng'agenda kufumbirwa bakuwa ssente. Mu kaseera kano abatuuze baagala minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu okubawa abasawo abalala abakugu era abalumirirwa obulamu bw'abantu ba bulijjo bano abaliwo babatwale ng'abasinga tebannafiirwa bulamu bwabwe. Management yeetaaga kuyiwa okusinziira ku mbeera eriwo yeetaaga kuyiwa babakyusa babawe transfer baleeta abalala kuba ndowooza bano baluddewo mu kitundu wano buli omu bamumanyi najja ndowooza omulwadde baba bamumanyi tebasuubirayo nakuba nti waliyo omuntu ayinza n'obbabega. Era kye tusaba kaawo n'olukiiko lwonna inikyaji bamujje Kangulumira baleete abantu abalala banasobola okukola emirimu obulungi abantu baffe baleme kukola ki kufa na kubonyaazibwa ate nga tubatuwa emisolo. Bino we bijjidde nga ku lunaku lw'omukaaga oluwedde abantu 4 be baafa oluvannyuma lw'okuleetebwa ku ddwaliro lino nga tewali musawo n'omu alabikako. Abantu baafa 3 wano. Eri omwami yafa yali awo ku kitanda n'omwana yafa bamutala nga tali bujja toli musawo yenna walina ng'owo yamala obbanga yamalawo ssaawa zalinga 4 amuleka ssaawa 11 n'afa ssaawa 2 ez'ekiro abantu abasatu abafa mulundi lunaku lumu musawo ezo zokka nga tuli wano. George William Batte meeya wa tawuni kanso y'e Kangulumira agamba nti mu baafiirwa obulamu bwabwe ekiro ekyo mwalimu ne kansala avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu tawuni kanso eno Bison Timbiti eyaleetebwa mu ddwaliro kyokka bwe yagezaako okukubira abasawo okujja okubaako ne kye bayamba ku nsonga eno tewali musawo yalabikako nga bano baddamu okulabika ku makya ku ssaawa 4 okumusaako ekipa y'amazeera wano we yafiira. Namuleeta n'okufunanga obulwadde musawo tutalabikako yo kansala munemu nakubira amasimu kija nange najja tukubira abo omukulu abatwala kyaki nagamba ofuna omusawo nabuuza ali kutyo tutaliiwo. Joseph Yiga omusawo mu ddwaliro lino bw'abuuziddwa ku nsonga n'okwemulugunya kw'abatuuze ategeezezza nti eddwaliro likyalina ebizibu ebisingako na wano era nga minisitule erina okubaako ne kyekolawo ku nsonga eziruma eddwaliro ng'obufunda bw'ekifo eddagala okubeera ettono n'eggwanika ssaako n'ebirala. Space ogirabye woodi ogirabye mulimu ebitanda 4 naye nga tugambye tuzaalisa abakyala abawera 182 omwezi so wekanga ng'omukyala oyinza n'omusibula nga bayitanda bakutuuka kati nze sobola genda ku minisitule gante tetulina muki ngamba mukama wange n'agamba disitulikiti ye wakoma talina buyinza ate kugenda ku minisitule tulina protocol nga bw'obitegeera ebintu naffe tulinga bw'olaba amagi. Yiga era agamba nti n'ambyulensi y'eddwaliro terina ddereeva era ng'ebiseera ebisinga omukuumi w'eddwaliro yatera okuvuga abalwadde. Sooka okozese entono ze tukuwadde olage n'akawuntabiyite yaazo olyoke otugambe nti ezikola ki tezimala so nze tosobola kuŋŋamba ekyo nti sente tosobola na kusaawa mulabye bwe tubadde ng'omuddo ogutuukira ddala ne ku maternity ward. Ye omubaka wa pulezidenti e Kayunga Kikomeko Mwana Moiza ayagala abakulira eddwaliro lino basooke balage embalirira n'ensaasaanya ya ssente ezibaweebwa minisitule. Abakyala baba bazze okuzaala bw'oba ozadde mwana mulenzi abasawo bakuggyako 300 oba ozadde mwana muwala bakuggyako 600 oba oli wakulongoosebwa bakuggyako 300. Awo ne mbagamba nti essaawa zino kituufu obubaka obufunye naye nandibadde njagala obubaka obwo omuntu atukubira akasimu ku ssaawa eyo nga bamuggyako. Bano era bagamba nti Kangulumira y'emu ku kanso mu Kayunga ezisinga okubeeramu ekibba ddagala kati nno baagala abatuuze beekolemu omulimu bakwate n'okulopa basawo abasaba n'okukanda abalwadde ensimbi okusobola okubawa obujjanjabi n'eddagala. Ate abamu kubo batya okugamba nti musawo gundi eyanzijjako zino tebasobola kuvaayo mu bulambulukufu kugamba nti musawo gundi ate essaawa zino batumukwatiriddeewo asobola okukola ki okwegaana naye era tugenda kwongerezaamu okunoonyereza kwaffe. Gyako akawuwo. Gyako akawuwo. Abakulembeze abatwala ekitundu kino ekyenakaseke tebatufuddeeko amazzi tunywamu nante
GYAKO AKAWUWO. Bowa holo esibibwa miliyoni 20. Gw'omusaala gw'omubaka wa palamenti gwa ssente mmeka gwafuna. So naffe tulwanako okulaba nti tutereeza ekitundu kyaffe. GYAKO AKAWUWO. Tetuyambibwako ne bwe tubayita tebatuyamba. Tutamaguzi ne bamuwandikira ebbaluwa ng'omira ku mikolo talinnyawo. GYAKO AKAWUWO. Naye tebankaabirira nze kuba balonda muvumenti zaabwe ate n'abeeyo tebampa kalulu genda obabuuze Lutamaguzi mwamuwa akalulu n'olwekyo baba bakaaba sinze nzekka aliyo basookere ku abo be baawa obululu. GYAKO AKAWUWO. Kubirira ensanga epitambi wano n'ensaba omuntu alina wayina mpe kubirira ekijjawo Saida Bumba. N'ebiwandiiko mbirina. Nekoomu. Ne Lutamaguzi. GYAKO AKAWUWO. Weewaawo tusaba nate okutusonyiwa muko tubadde tutandise akakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku kulondoola emirimu egikolebwa ebitongole bya gavumenti akakosase olunaku olwaleero kazeemu okusisinkana abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu ekya UNBS. Akakiiko kanenyeza ekitongole kino kulukusa lwekiwa kampuni oluusi eziba tezituukanye na mutindo ne kikosa obulamu bwa bannayuganda. GYAKO AKAWUWO. Olunaku olwaleero akakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku kulondoola emirimu egikolebwa ebitongole bya gavumenti akakosase lwekazeemu okusinkana ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu ekya UNBS. Ono yasabibwa ssabbiiti ewedde bwe yali mu kakiiko ke kamu okukomawo olunaku olwaleero n'empapula ezinnyonnyola obulungi enkola y'emirimu gy'ekitongole kino olw'ensonga nti ze yali aleese zaalimu ebibulamu. Bakuba nti companies ze baawa emirimu okukola ku kwekebejja ebintu ebiyingira mu ggwanga ebisaanyizo bye baabasaba ate bye baawa baali tebalina bisaanyizo ebyo. Abakungu okuva mu kitongole kino babuuziddwa ku ki kwe balabira nti kampuni etuukanye n'omutindo eguleeta ebyamaguzi mu ggwanga era bwe batyo ne bannyonnyola emitendera gye bayitamu. The memorandum of association, the physical locations, and also given that also we have been dealing with this company for the last 5 or more years, we based on that, and also the Solicitor General helped us also to peruse the resolution that we signed, that we presented to them to authenticate the companies. Okusinziira kwa myuka ssentebe w'akakiiko kano akakosase Ibrahim Kasozi bano bakomyewo mu kakiiko kyokka nga tebazze na biwandiiko bikakasa ebyo bye boogera bulungi era bwe batyo ne baweebwa akadde okusooka okubireeta. I would be of a view if it was really a serious person. They would send one of their staffs to pick those things. You get a border, he rushes here. But because of comfortability, the things that they can, move like that. So Kasozi agamba nti kampuni eziweebwa olukusa nga ate tezituukanye na mutindo ziviirako obuzibu bungi eri bannayuganda olwo nno ne kissa obulamu bw'abantu mu matiga. The case of the millions of Ugandans out there which gets the diseases, others deaths because of substandard work, all out there. Members, I prefer to retain all of them here. Ndi Barbara Nabukenya ne Shafir Mwesije kura ABS Television. GYAKO AKAWUWO akyagendera ddala maaso kankutwale mu lugero olw'olunaku olwaleero wabula gano goba olindirira mu kitundu ekindako. Bwe tukomawo Abakulembeze Sebbeyi basabye gavumenti ebakwasizeeko okumalawo omuze gw'okukomola abaana abawala ekikolwa kino kityoboola ekitiibwa kyabwe. When I'm circumcised, I feel oppressed. It's like I'm publicly tortured. And my message to other girls that please do not accept to be circumcised. You better run away and meet other authorized people who can help you. So they declare that they are going to join us in educating the people to leave FGM. Enaku z'omwezi nga 3 December
tugenda kusabira Kawala asatu mu December. On 31st of December. Buli muntu yenna jangu. Everybody come. Tuyingire omwaka 2020. We enter 2020. Nga tuli wano Kawala. While we are here at Kawala. Mulete abalwadde. Bring all sick people. Abazibe b'amaaso. The blind. Abagumba. The barren. Ogenda kuyingira 2020. You are going to enter bidi abidi. Nga tokyali mugumba. While you're no longer barren. Nga tokyali muzibe w'amaaso. While you're no longer blind. Nga tokyali mulema. While you're no longer disabled. Asatu mu December. 31st of December. Mujje Kawala. Come to Kawala. Tusule wano nga tusaba. And we stay here overnight as we are praying. Muganda lino tukuwe eki luwombo lwa byasava oba binnonogo katukuwe Azamu Extra mu digital. Sasulira ku TV okusinza omutwalo gumu gwokka onywera ebyemizannyo amawulire katonize ekinigeria ne busoopu bwa telenovela ku pakeji yo. Nyumirwa Sekafa FA Cup ne Carabao Cup live. Weefunire kiti ya Azamu TV kusinza emitwalo 13 zokka nga kugirako n'omwezi mulamba ogw'obwereere. Sasulira emyezi 3 ofune ennyongeza ya myezi 2. Waliwo n'ebirabo ebyokuwangulirawo ndulundo. Azamu TV nyongeza extra mu digital yakutukyamula eggandalo lino. Azam TV, entertainment for everybody. Kankwanjulire Game Trust Services Limited bakafulubwa okukuuma ebintu byo byonna okwoyo okubbibwa gamba nga emmotoka, bodaboda, TV, sofa set, essimu, kompyuta n'okweraliikirira ku baana bo woobalese enkola yaffe ya CCTV camera ne tracking system osobola okulaba ebintu byo byonna wonna wooli akaseera konna ku ssimu yo. Anti obuuma bwaffe obwa GPS bugenda mu bintu byonna bye wali olowoozezaako gamba nga abaana, emmotoka, TV, omukyala n'ebyomu nnyumba byonna ate mu aba bodaboda. Kano kammwe atwetaaze tusange ewazana ku Entebbe Road opposite Paka Complex oba tukubire ku simu zaffe 0706 99 4303 oba tusindikire WhatsApp ku namba 0772 69 59 89. Game Trust Services Limited, protect your property from theft. Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Fowa nnyo. Alo. Fowa nnyo. Are you playing? Afande mukambwe. Kitundu ekyakabiri mu mawulire ga GYAKO Akawuwo nga tukitandise n'abakulembeze mu Bay Region baagala gavumenti okutuukiriza obweyamo bwayo eri abagisu n'abasebbeyi okubayambako okukomya omuze ogw'okukomola abaana abawala mu bitundu byabwe ebyekyama. Bino nno bibaddewo nga akakiiko ka Parliament aka Parliamentarians Forum on Food Security, Population and Development kasinkanye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. GYAKO Akawuwo. Abatuuze okuva mu bendobendo lya Sebeyi nga lino liri mu disitulikiti okuli Kapicholwa, Kweni ne Bukwa basinkanya ababaka ba Paalamenti abatula kakiiko aka Parliamentarians Forum on Food Security, Population and Development n'ekigendererwa ekyokusala amagezi ku butya bayinza okukomya okukomolebwa kw'omwana ow'obuwala. They are paying fees just like any other school. So people's plea is that if they would subsidize the cost, this one would encourage more girls to come on board
dropouts would be reduced, and automatically we would really fight this FGM, and I think it would. Bano nga bakulembeddwamu Honorable Alero Tom Aza akiikirira Moyo West mu lukiiko olukulu lw'eggwanga akalatidde abakulembeze abataka wamu n'abasomesa okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bamalawo ekikolwa eky'okukomola abawala. I'm happy the DO is here. I'm here. Teachers are here. BOC members are here, PTA members are here, SMC members are here, all stakeholders in education development are all here, senior women teachers, patrons, matrons are all here. We have a big role to play in making sure our girls are in schools. Abamu ku bakulembeze okuva ku mitendera egy'enjawulo be twogeddeko nabo batunnyonnyodde ensonga ezikyalemeseza ekikolwa kino mu bitundu byabwakugwayo. At first, we have the surgeons, we have the members. Those people used to get their money during those seasons. So for them, they wanted to be given things like cows, like goats for their life improvement. Because by that time, they go and circumcise, they get money, and they educate their children. From 2018 behind, this practice was completely down. But what we see now, first of all, if we, the government, could manage to provide for these surgeons and their mentors some facilitation, it is now my task as the chairman, LSC3, to put these things to rest. When the government is paying these people, I should be as the leadership of the sub-county because I know these surgeons, I know where they come from. Ekikolwa kino abaana b'obuwala bakiwanda lulusu era nga bagamba nti kityobola ekitiibwa kyabwe nti era singa kisoboka kyandibadde kijjibwa mu bwangu bwabwe. When I'm circumcised, I feel oppressed. It's like I'm publicly tortured. And my message to other girls that please do not accept to be circumcised. You better run away and meet other authorized people who can help you and you achieve the dreams you have. Me, I say FGM is supposed to be actually deleted from our culture because it is harmful culture to our girls, most especially the health of girls. Babakulembeze b'ebika wamu n'ennono bagamba nti we batuuse omuze gw'okukomola abaana ab'obuwala gusobola okukoma ne gulinnyibwa ku nfeete singa gavumenti etuukiriza ebyo bye yasuubiza okukola mu kaweefube ono. Government should continue educating people. And even right now, very few people are still interested in the FGM. Just a few individuals are still practicing this. So this educating the masses, sensitizing the masses in areas where circumcision is taking place should continue. What the government has said, we have to follow. Culture can be there, culture will be going, moving with the government. The government came in, even us, we as elders, we found that that thing was not the only way how we can respect ourselves. So we should look for other ways of respecting ourselves. So we are going to discuss and we are going to see how we can put things to ensure that the initiation of girls to adulthood will be done. And we have discouraged this circumcision so much. Wano omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'Ekweni Kyekwero Lydia ategeezezza nti bamaze okwogera n'abakulu b'ebika era ne basaba gavumenti okubeegattako ng'eyita mu kuzimba amasomero kibasobozesa okumalawo omuze guno. So they declared that they are going to join us in educating the people to leave FGM, and I think that is good news to our people. But of course I call upon the government to really come into our rescue. They code the schools, they construct girls' schools within the region. For example, we have Kosir Girls
school that has been constructed by government. We are grateful. Mu kiseera kino kaweefube wa gavumenti ow'okulwanyisa ekikolwa kino agenda abuna ebitundu bya Sebeyi era nga kigenze kikendeera naddala mu bibuga era nga kati kisigadde mu bitundu by'omu nsozi awatali wangu wa kutuuka. Wow, bwetoyongerayo maaso bo abasiraamu mu ggwanga bawabuddwa okufuba okulaba nga bakuza abaana abalina empisa wamu n'ekisa kunonosaako n'okubateekera bino no bivudde ku bakulembeze abatali bamu abasiraamu e Makindye bwe babadde bakuza mawulidi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jako akawuwo tambule nga tulina ensonyi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tukatambule nga tulina ensonyi eri bantu bannaffe. Libadde ssanyu jjereere ery'abayisiraamu abakuŋŋaanidde mu Munyonyo mu ggombolola y'e Makindye wano mu Kampala bwe babadde bagenda mu maaso n'okukuza mawulidi ya Nabbi Muhammad. Bino bye babagamba nti omwana tomulaga ssanyu kiba kitegeeza nti omulaga ttima. Baana mubalaga essanyu mubeere nabo kumpi munyumye nabo ebigambo ebirungi. Omukwanaganya w'ekitebe kya Juma ne Zuhuri ebuvanjuba Sheikh Muhammad Kasamba ng'ono yabadde omugenyi omukulu ku mawulidde eno akalatidde Abannayuganda okuteekateeka abaana baabwe okubeera b'omugaso mu nsi. Ngamba basiraamu mwenna okuteekateeka abaana bammwe mu bulamu okusinga okubateekerateekera. Oba bw'omuteekerateekera byaba byoba omuteekeddeteekedde bw'ovaawo byonna bitundala bimalawo. Ate bw'omuteekateeka obulungi awangaala ng'obuteefuteefu bwamuteekerateekeramu nga bwakyalimu okutuusa Allah naye bwateekateeka abaana ababe. Sheikh Kasamba agamba nti abantu ensangi zino tebakyayagaliza bannaabwe ekiviiriddeko okufiirizibwa mu mbeera ez'enjawulo. Ate mwenna abasiraamu mwenna abalugwano n'abantu bwenna muteekwa okuba n'omutima ogwagaliza omuntu munno okusinga okuba n'omutima ogutayagaliza. Kubanga tubobeera n'omutima ogutagaliza munno oba olina ensaalwa ku mutima. Kitegeeza Katonda buli kyabaasazeewo okuwa gundi kikusaala. Ng'ate bw'oba n'omutima ogwagaliza buli kimu Allah kyabawadde muganda wo kikusanyusa. Lwaki? Kubanga enkya kijja kukuyamba kikugase. Sheikh Salim Mubiru wava muno ng'ono yawomya omutwe mu nteekateeka eno ategeeza nti bategese mawulidi eno okulaga essanyu lyabwe n'okusiga omutima ogw'okwagala mu baana ab'enjawulo. Omukolo guno ogw'amawulidi ekyagugendereddwamu kwe kulaga nti abasiraamu tusanyuka ne tuleeta abaana abato nabo babeere nga basanyuka, bamanye nti omuntu buli lwabeera ne munne aba amusaasira, era tukuza abaana nga tubalaga nti okubeera ne munno gy'emirembe, bw'oyagala munno naye akwagala. Sheikh Salimu akubiriza abazadde okukuza abaana baabwe nga balina ekisa. Abaana bonna abakuza omulembe guno banakuwavu, buli kiseera bennyamira, atunuulira nga alina okulaba nga munne yalina okumumalako ennaku gy'alina, naye ng'ate ennaku omuzadde olina okukuza omwana nga musanyufu n'omulaga nti mu nsi omuntu bw'akula nga musanyufu ateekwa okubeera n'ekisa. Omuntu atali musanyufu taba na kisa. Omuwandiisi w'ettwale ly'e Kawempe mu ofiisi ya Supreme Mufti Sheikh Musa Kisule alaze obweraliikirivu olw'omulugube ogususse mu bantu ensangi zino. Omulugube guli ensonyi z'omwana Adamu, ate nga ffenna mu nsi muno ekintu ekiyinza okutuyamba okubeera mu nsi muno tutambula bulungi nnyo z'ensonyi. Kwa Nabbi yagamba fa in lam tastahi fasna ma shi'ta, bw'oba tolina nsonyi tukolanga bw'okola ki bw'oyagala. Beba tubolaba mu nsi muno batalina nsonyi n'atambula ng'ali bwereere, bw'atuuka ku mikolo n'abeera ng'alwana okubeera nti afuna kyayagala mu mbeera etali nnungi. Sheikh Mustafa Kakoza agamba nti tusaanye okuyisa obulungi abakadde okusobola okulaba nga tufuna emikisa gyabwe mu bulamu bw'ensi eno. Ku mukolo gwe gumu abayizi b'essomero lya Fatima Zahara Islamic Center Nursery and Primary School e Buyinja batikiddwa. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Erya kirungi kyereere ng'omuliro bw'oguli enku, kuba olukuwa olulungi luteekebwa mu kyoto n'ensala bwetu bwe kulyako ebirungi n'owangala mu nsi. Jako Akawuwo akyagenda mu maaso. Tumuva ku ABS Television.
wanyo. Hello. Mukambwe. Fo wanyo. Are you playing? Afande Mukambwe. Hello. Mukambwe. Fo wanyo. Bwe tukomawo ebitabakwatako mukole ki tubibeeko. And finally, me as an RDC, let me give you this, a bitter truth. It is results ezigenda e Kampala, especially as a president. RDC azirinako obuyinza nti buli ekigenda e Kampala ndina okukisainingira. Bino byonna tetusobola kubituukako, amasomero nga tegasobola kubeerawo, abaana tetusobola kubaweerera, kati tugenda kuba wano ssaawa emu tutuuka wakakiro naye nga tuli bagumu nenyizi ndidda. Hello, Uganda! We introduce to you the first and ever My Right to Play Christmas Kids Festival 2019. Let the kids feel the Christmas Eve on the 21st of December at the Legend Sports Ground in Lugogo. Entrance is 10,000 shillings only and parents free. Bring your child and have an opportunity to play, sing, dance and discover their talents. Mujje tuyingira amazaalibwa ng'abato basanyusa bato bannaabwe. Muleete abaana bammwe banyumirwe, banywe, bazanye. Kino kigenda kubeera kijjobe. Proudly sponsored by Legend Sports Ground, UBC TV, Star TV, U24 TV, Star FM, Magic 100 FM, UBC Butebo, Marketing, UMC Victoria Hospital, Ideas Workshop, and ABS TV. Bw'oba oyagala omwana w'okuyimba kuba ku ssimu eno. Ku Lwokutaano lwa wiiki eno. The Friday of this week beginning, Mukama yaŋŋambye. God told me nziremu ngabire abantu akatunda. To give people the passion fruit. Temukyagadde? Don't you like that? Ku Lwokutaano lwa wiiki eno. This Friday that is Buli beginning, muntu yenna jangu. every person come. Ngenda kuwa akatunda. I'm going to give you a passion fruit. Okalye. And you eat it. Ogenda kubeera n'omukono. You are going to have a hand and the blessing ogw'okutunda by'oyagala okutunda. of selling whatever you want to sell. Tosuba Olwokutaano lwa wiiki eno. Do not miss this Friday. Ate era ne Sunday ya wiiki eno. And even that Sunday of the Era same nawo week, Mukama yaŋŋambye. God told me also nziremu nsabire amenvu. to pray for the sweet bananas. Ngabire abantu amenvu. To give people sweet bananas. Ebyenvu ngenda ddirangirirako. I'm going to declare on that Buli banana. agenda okulya ku lyenvu. Whoever is going to eat of it, ogenda kugonza buli kimu kyonna ky'oyagala. you are going to soften whatever you want. Ogenda kugonza omusajja wo. You are going to soften your husband okuyita mu lyenvu eryo. through that sweet banana lye ngenda ogaba ku Sunday. that I'm going to give on Sunday. N'akatunda ke ngenda ogaba Olwokutaano And the luno. passion fruit I'm going to give on Buli Friday. agenda obbiryako. Whoever is going to eat of them, bw'oba oli mukazi. if you're a woman, Mukama agenda kwongeramu ekirungo ekikubulamu. God is going to add another value or spices which is missing. Amen. Amen. Tosubwa. Do not miss Olwokutaano luno this Friday n'olw'Essande luno. and this Sunday. Jangu. Come. Mukama agenda kukola. God is going to work. Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. GYAKO AKAWUWO. Maama nzaala bamuyita Nakibuga Margaret. Mulamu? Si mulamu. Yafa? Essebo. GYAKO AKAWUWO. Aliwa. Kuba mwadde muyina obusobozi omuteeka ku motoka kumuleeta. GYAKO AKAWUWO. Mbadde njagala maama wange na bonna babeerewo nga njogera ekintu kino. Ndowooza olumala okubalabako njogera ekiddako. GYAKO AKAWUWO. Kati kyembuuza nga tugenda munda mami gyali mulamu oba mufu? Kokka wano. Wali. Mulamu. Teyafa. Yali amanya? Bamuyita Nakibuga Margaret. Okiriza maama mulamu? Mulamu. GYAKO AKAWUWO. Mwamuziikawa? Owetera zigoti bayitawo Kakindu. Ye Nakibuuka? Margaret. GYAKO AKAWUWO. Kakati ono ye maama. GYAKO AKAWUWO. Maama
Mama wo yafa wa mwezi. Mama wange mukwogera ekyo nga bino byonna saagala birabike kumaani ku maama wange. Gyako Akawuwo. Ono mwana wa mwannyinaze omugenzi Pawulo Ziwa eyeebase ekiwande Busujju bamusalira wange omulaba bulabi naye nga tomanyi. You don't know her. Gyako Akawuwo. Omwami oyo mumanyi twazannyanga naye mutabani wa kojja wange omugenzi. Mulaba tomanyi. You don't know her. Okumanya omuntu kyanjawulo n'omulaba naye nga tomanyi. Gyako Akawuwo. Ono muganda wono wagambye mbyota Omumanyi oba tomumanyi? mumanyi era n'ensonga zino azimanyiko. Gyako Akawuwo. Kitundu kyakusatu mawulire ga Gyako Akawuwo. Bo abavubuka naddala bawongalira e Busia bakubiriziddwa okunyiikira okukola bakomye okunyigira gavumenti nga bagamba nti tebayambye wabula egiwagire olwo nno nayo esobola okubakwasizaako. Bino byogeddwa omumyuka wa RDC e Busia Paul Kalikwani bw'abadde ku mukolo gw'okutongoza firimu eyazannyiddwa abaana enzaalwa ya Busia. Gyako Akawuwo. Abavubuka b'e Busia bakubiriziddwa okuwagira gavumenti babanga bakyayagala emirembe mu Uganda watali kutaataaganyizibwa. Emmwe we mutali tetuliiwo ate ng'oli awo leero tuyinza okubanga weetuli naye we tutaabeere mu maaso kaawo. Bino bibagambiddwa amyuka omubaka wa pulezidenti e Busia Paulo Kalikwani bw'abadde omugenyi omukulu ku mukolo gw'okutongoza firimu ey'Ekinnayuganda emanyiddwa nga How Deep Is Your Faith ng'eno yazannyiddwa abaana abazaalibwa e Busia ate era nga yazannyiddwa mu Busia mwokka ogubadde ku Royal Hotel esangibwa mu kibuga Busia. Asaba ebitabakwatako mukole ki tubibeeko. And finally, me as an RDC, let me give you this, a bitter truth. It is results as again the Kampala, especially as a president. RDC has rinako ways. Tibuli ekigende Kampala dino kisayiningira. Onera asinzidde ku mukolo gwe gumu n'ategeeza abavubuka bano ng'emirimu bwe giri emitono mu Uganda nga kati buli alina waali alina okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'abaako ne kye yeetandikira wabula si kuwalananga gavumenti eri mu buyinza. Ndimo mu Uganda mitini. Abasomi bayitirivu. University zayanjala. Abazadde baffe bali kuzaala in the morning, in the afternoon, in the evening and at night. So government cannot afford to give employment to everybody. But when you identify the skill within you, develop that, it can give you your own employment. Mukaweefuba w'okuwagira bano kye bakoze abasuubiza okubatwala omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Honorable Rebecca Litwala Kadaga wamu n'okubaleetera minisita ow'abavubuka Florence Nakiwala Kingi okusobola okutumbula ebitone byabwe. But get better organized, baleetere wano minisita w'abavubuka Nakiwala Kingi ajje naye zino emitwalo 5 first way ate ye ssentebe wa disitulikiti y'e Busia Geoffrey Wandera ategeeza abavubuka bano nti weebalinga abakulembeze okuwagira abavubuka bano okulaba nga batwala ebitone byabwe mu maaso. I want to encourage you and I hope most of you should be students. You are students. Yeah. I want to encourage you as ng'omukulembeze we shall support you. Ssentebe ono era asinzidde ku mukolo guno n'akuutira abaana bano abazannye firimu eno okubeera abeegendereza kubanga bye bazannye tebasaanye kubissa mu nkola olw'ensonga nti siriimu akyegirisa mu ggwanga ate era akyatta abantu. Look at the rate at which they are dying. You can get the money but you have to be careful. Mukina ano hanyuma bitamu practice. Delay that. Iliyo musani yateba president ebuhobe at if you don't practice makes perfect. Omuwandiisi wa firimu eno Norris Wanyama akuutidde abantu okudda eri Katonda okusobola okwewala okukola ebikolobero. The way that we can go on and God is always on our side. So
Subira Mchumba this opportunity bring Nyala over. I'll go briefly, at least in my casts. We're having a little time, so I will not go. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Remaining regretting. Bo abazadde e Nakaseke balabuddwa okwewala ebikolwa ebinyiiza okuvaako okutabangula emirembe kubanga watali mirembe mpaawo kisobola kugenda mu maaso. Obubaka baweereddwa district card wa Greater Mukono Sheikh Mustafa Lule mu district ey'e Nakaseke. GYAKO AKAWUWO. Abazadde balabuddwa ku kabaate akali mu kulagajjalira abaana baabwe ne bakubirizibwa okubeera basaale mu kukuuma abaana bano kibasobozesa okubafunamu mu biseera by'omu maaso. Kale tukubiriza nti tuleme bayigiza mize mibi, waakiri omuzadde jangu oyogere ku ssomero nti sinnabaera kuba bulungi naye nsaba mumumiikize. Okulabula kuno kukoleddwa Sheikh Mustafa Lule akulira obuyisiraamu mu bendobendo lya Greater Mukono bw'abadde ku mukolo okwebaza Katonda olw'essomero lya Real Light Primary School e Nakaseke okuweza emyaka 11 mu buweereza. Tusobole okukozesa golodi gwe tulina ow'emirembe gye tweyagaliramu olwaleero okulaba nti tetugyonoona abaana baffe basobole okusoma. Emirembe bwe giggwaawo abaana tebajja kusoma. Bw'abadde ayogerako eri abazadde, Sheikh Mustafa Lule abasabye okukola ekisoboka kyonna okulaba nga bakuza abaana baabwe n'empisa ennungi olwo lwe bajja okubafunamu obulungi. Omuntu atalina mpisa ne woba osomye, waliwo enjogera egamba nti omugezi agamba nti omuntu atalina mpisa alinga emmere teriimu munnyo. By'omuntu oyo aba agitegeera oba enva ziyinza okuba nga nnungi nnyo naye bw'oziryawo nga temuli munnyo okoma awo. Nabwekyo ye muntu omuyivu ng'empisa talina. Kale abazadde tukole omulimu munene kulaba nga tutendeka abaana baffe mu mpisa ennungi. Ate ye akulira abazadde ku ssomero lino Nalongo Teddy Namuga awadde abazadde banne amagezi obutamala gabaleka kutayaaya ku byalo wabula bateekewo ekkomo n'obukuumi obumala okulaba nga teboonooneka mu luwummula luno oluwanvu. Abaana baffe babateekeko obukuumi obumala obutamala gabaleka kutayaaya buli we basanze, kugenda buli we basanze. Kati osanga omwana ng'atambula mayiro 2 okuva ku wawako genda ku ssomero n'asanga owa bodaboda n'amulimbalimba okakana ng'omwana amulemesezza emisomo. Naye kyenkubiriza abazadde tufeeyo ku baana, abaana tubakuume. Sheikh Mustafa era asabye abatuuze wamu n'abazadde okulaba nga bakuuma emirembe mu bintu byabwe yonna gye bawangaalira olwo lwe banaasobola okwekulaakulanya nga tewali abakuba ku mukono. Okubeera tukuuma emirembe kikulu nnyo bannange. Bino byonna tetusobola kubituukako, amasomero gade gasobola kubeerawo, abaana tusobola kubaweerera. Kati tugenda kuba wano essaawa emu tutuuka wakakiro naye nga tuli bagumu binyizinidda tugenda kutuuka waka. Lwaki? Kubanga emirembe weegiri. Naye emirembe bwe giba nga gibuze singa wano buli yatambudde dda kiwaki tugenze bukyali tiwaliyo kafiyu. Bano bakubiriziddwa okutwalanga abaana baabwe mu masinzizo kibayamba okukula nga balina eddiini mu mutima kubanga omuntu atalina ddiini byasanga byakola. N'okwesiga Katonda kubanga omuzadde buli lwobeera nga tomanyi Katonda n'omwana tajja mumanya. Ate omuzadde n'omwana bwe batamanya Katonda kyekivuddeko eggwanga okwonooneka. N'osanga omwana nga wa myaka 4 naye ng'anywa enjaga. N'osanga omuvubuka ng'akuze amanyi kimu kunywa njaga nakuba matatu. Naye kyensaba abazadde bambi abaana tubatwale mu makanisa. Ate babakulira amasomero g'obwannannyini nga bakulembeddwamu Juma Kayanja Kiddu balaze obutali bumativu bwabwe wamu n'okusoomoozebwa kwe bayitamu wakati mu kuyimirizaawo amasomero gano bwe batyo ne basaba gavumenti ebakendeereza ku misolo gye babinika. Bigenda neyitirira sigamba nti twagala kuba misolo kusasula misolo naye bigenda negisukka nga gundi tugenda tuwa trading license netuwa property tax netuwa local service tax n'ebirala. Mu kiseera kino ng'abayizi batandika oluwummulo oluwanvu olwatamu eyokusatu kyandibadde ky'amagezi nnyo eri abazadde okulaba nga bakugira abaana baabwe okutaayaaya kubanga basobolera ddala okufuna obuzibu. Bwe tuyita enkiiko z'abazadde tebalabikirako ddala.
kati omwana n'asoma challenge ebaawo nti bw'amala okusoma nga mumugumiikiriza still taamweddako n'amusitwa n'amutwala awalala nga wanalesewo ebbanja n'agenda ali ebbanja eddala kati mu mwaka omwana asomera mu masomero 3. Doreen Namubiru yakusakidde egguliro erina okulwa ABS television. Tuba tukoze by'abaana baffe tubayigiza omusingi ogw'obubbi akula akimanyi nti maama amubbira taata amubbira. Bwe tugendako mu byemizannyo empaka za Sekafa ezitegekeddwa Uganda zitandika lwa mukaaga luno nga 7 Uganda Cranes eggulawo ne Burundi ennamboole ng'era omupiira gwa kulabwa bwerere. GYAKO AKAWUWO. Tiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes mu kaseera kano bali mu kutendekebwa okusembayo nga beetegekera empaka za Sekafa Senior Challenge Cup ezigenda okubeera wano mu Uganda nga zitandika ku lw'omukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 7 zikomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno. Amawanga mwenda ge gagenda okwetaba mu mpaka zino okwaga 12 agabadde gasuubirwa oluvannyuma abadde bagenda okubeera abagenyi aba DR Congo okulangirira nga batagenda kujja nga beegasse ku mawanga nga South Sudan, Rwanda ne Ethiopia nga na bano si bakuzannya. Uganda eri mu kibinja n'eggwanga erya Burundi, Eritrea, Somalia ne Djibouti nga Uganda eggulawo n'eggwanga erya Burundi ku lw'omukaaga ng'omupiira guno gwakuzannyibwa mu kisaawe ennamboole ng'ate n'okuyingira kwa bwereere. Omupiira ogenda okusooka okuzannyibwa mu mpaka zino gwakubeera ku kisaawe ekya Kabaka Kyabagwe Wakiso nga gwakubeera wakati wa Somalia wamu ne Djibouti. Uganda yasemba okutwala empaka zino emyaka 7 egiyise ng'ate zo empaka tezazannyibwa omwaka oguwedde olw'enteekateeka etaali nnungi. Ekibinja B mulimu eggwanga erya Tanzania, Sudani ne Kenya nga bano be bannantameggwa b'empaka zino n'eggwanga erya Zanzibar. Zino z'empaka eza Sekafa ezigenda okusookera ddala wansi w'omutendesi Jonathan Machistri omujja n'abamyuka be okuli Abdallah Mubiru ne Livingstone Mbabazi. Salina Sif yakusakidde egguliro lino okulwa ABS television. Kurika yenyo na safe nate nemboze yoli mulabi bulungi okubanga wekamide ku ABS television wabula nkujukiza olunaku lwanca omusumbega Augustine akuyita wane ekawala mu overnight belayo buli Lwakutaano tujangu ofune akatunda ate olunaku olw'Essande agenda kuba agaba eryenvu Norwich wetanire Revival Church wano ekawala nze nalija Aisha okubanga kutesa kamawulire g'olunaku olwaleero kankusibirire wano sula bulungi kakawuwo kujja bukula n'omulaalo tumutuweewo ekyaganya tuyiseewo omulaalo kakawuwo no not even retired Mutare has never been a major. He was just in charge of witchcraft in the bush. Gwiva mu kkubo bonaba mu kkubo omulaalo n'ayitawo ate tunakulumba tutya situjja kulumba kubanga otuwadde ekkubo kakawuwo